campaign Stella kujja wano ne nalabyo one of our gallant officers nga babubi munamawulire ku motoka w'ekitongole ekimu. So tukume emirembe nze nsubira, we are working for generations. Tetwekolerera ffekka nti Lutamaguza abe bulungi kubanga twetaaga Uganda oba oli opposition oba oli NRM ng'etambula. Nze nganze era ewaffe mbagamba nti mukuume emirembe wekisoboka ne bw'oba ofunye okusomoozebwa okw'amaanyi ennyo. Omukulembeze yenna ayita mu kusomoozebwa n'aba ng'asobola okuvuunuka nga tataddeewo kasambatuko oyo abalibwa nti no ddala mukulembeze. So nze njagala kubeebaza, tuli mu byobufuzi naye buli omu abeeko nekyakola. Ate njagala kusaba bannaffe, nkimanyi nti kati ebyobufuzi bifuuse bya lutalo. Olaba mu Parliament olwaleero waliwo olutalo lwa bilioni 10 eza Museveni for Buganda, abakungu abamu bazeezibise ku bannaabwe. So bwe muba mukwasa ssente naddala mmwe abaawana abasajja mubadde mubalaba n'abakazi abo Museveni for Buganda, Museveni for Buganda, kati baabawadde bilioni 10 ne bazeezibika olutalo luli awo. Sanga abakulu bali awo ku Parliament nti bano abaazitutte balina ozituwa, kabinja katono kazeegabanyiza n'abamu abafuna enkumbi mu budde buno. So bw'oba oliwo NRM ng'oli eyo, saba ssente z'ofulaga beara abakungu bazikubye ku mutwe. Museveni yali lizinze 10 billion for Buganda. Bino mbadde mugira Museveni for Buganda. Anti kakati bwe luli kubanga omuwala wa mawulire katono nnyo mbadde ndowooza nti ensimbi zonna zisobola okuva mu kibiina ng'ekya NRM ziba za kuyamba ku mu campaigns kubanga ekibiina kyabwe kyatuga bajja bawa sense za nomination babaweeko n'obusente obutonotono bw'okunoonya akalulu. Z'ogamba zoyogerako naye zino bazise Museveni for Buganda bazijjeeyo 10 billion kati abatono ennyo zibadde za kuyamba ku bafulaga beara baabwe embunze gwa lutalo luli ku Parliament awo. Waliwo ababaka bazze nti bano waliwo abakungu omuwe waffe Nakaseke bazikubye ku mutwe 10 billion ze bataddewo Museveni for Buganda. So bw'obanga oliwo NRM banja 10 billion Museveni zali lizinze for Buganda bakuweeko agafere gazi kubye zigenda kukola ki kati released nga zigenda kukola ki nguzaabwe za kunoonya akalulu kaabwe akalulu nga campaign za weekend ya brother kulonda kwa weekend azinoonya akalulu kati enkumbi ze bagaba zinoonya ki enkumbi bagaba kati waliwo omukulu omu naye era musanze mubaba wadde enkumbi obw'emitwalo mukaaga babuuza emitwalo ena gye gyalaze kwaga agabbi agayalage mulaba mugakwata. Alright kale sebo nzikiriza akadde kaweddeyo njagala tugende ku songa okukwebaza naddala okwebaza bannange betunoonya nabo akalulu mu Ssemuto Kapeeka Nakaseke Kasangombe ne mu weekend ku Lwomukaaga ngenda kuba mu Kasangombe. Ndowooza mulaba ffe tupreachinga message about kiki tukoledde abantu ne kye tugenda okukola. Ate tubasaba nammwe naddala abantu baffe abakulembeze, please mubuulire abantu kiki mugenda okubakolera kubaka n'akalulu tekabeerangawo. Buli omu omusanga emisuwa gimwereze, omusirikale ojje n'omusanga abuuza civilian wayitulaga wanga tetubitegeera. Kakati embeera eriwo si ya bulijjo era yeetaaga alternative solutions ezitali za bulijjo. Sebo neyanzanyisa akalulu sika buginegwe nga tekakumazeemu nnyo kamazeemu nkodde nnyo mbadde sikyali era nkomyewo okulya ku kamere nkwebaza taata nze ndaba olinga bwe wali we wampise mbadde sikyalya kamere naye we wampise ne ngamba mukama wange kungwa mpise kanzeeko e Kampala omanyi bwe tubeera mu kyalo okeera ku makya nodde eno nodde eri ate okusomesa abantu baffe nga bw'okimanyi wali nabadde wa Genosale nesinkane enkumi z'abantu ekapeeka newuunyiza nti mwabaddemu n'abasirikale big soldiers era omwo omusirikale njagala kumwebaza yandeeseeko ng'emooka yange efudde naye babadde batugamba namwekanze nangamba waliwo message gye muwa abantu mubuulire abantu there will be Uganda even after you politicians. We know transactional politics byobufuzi bifuuse byakufana kuona n'osanga n'atasobola kuweebwa mukisa kuteesa mu lukiiko lw'ekitawuluzi naye nga yagala kuba MP ng'ataddemu 10 waliwo ewaffe omusota gwe gwabadde gulumya akabina ekapeeka nga babayise mu kizimbe babawa 10 ekiro kati mwe bannansi bwe mwefuula nga muluzinze vali gwe sajja ekkulu ery'ebirevu naye omukazi omukulu ali mu boarding ng'olaba omuwendo gwo valiyo erimu siringi 10
Era omusota gwe singa gwamulumye ku kabina newe naali badde na ambulance naali gambe mumuleko oyo agende mu ggulu nga bukyali tetujja musobola wano ku sebo neyanziza nnyo mukama wange gadde wansala n'oteesimbawo abantu bakuliramu essuubi nti kungu asobola okugatta ettofaali oba nakifuma oba ngoma naye twagenda okulaba nga otidde mbu ebyobufuzi birimu ssente. Yes, ebyobufuzi birimu ssente, buli omu ayiwamu ssente, buli omu ayiwamu ssente era issue yange teyali ya ssente. Nzijukira nga kugamba nti mwe bannabyabufuzi obulimba obubajjuddeko nze sibusobola. Kati sisobola kwetaba mu muzannyo gwa kulimbalimba bantu. Munnabyabufuzi tasinga munnamawulire bulimba ow'ennaku zino kuba munnamawulire w'ennaku zino alaba Claudia agikyusa bwati. Linda nkujjukize nabalaba wano mu kalulu akaggwa ka 2021 nga mwayogera ebigambo bingi. Wano nabagamba nti abantu bayirawo omubiri. Parliament eye-11 egenda kufundikira nga tayogeranga na kigambo n'eki mu Parliament. Kati obulimba n'obunnanfuuso obusingaawo kati obutayogera nze ndaba ntera okunenya ab'NRM ne President Museveni ne Speaker Parliament. Naye omuntu bw'atayogera tonenya Speaker, tonenya President, tonenya abalonzi kuba abalonzi beefudde nnyo abalayisi. N'olaba babakuŋŋaanya mwe babajjukira budde buno omusajja gw'omukulu mbw agenze kukima akakumbi hoy. See, I'm not talking about a tractor. Naye akakumbi hoy. Bwe kati omusajja omukulu emyaka 5 ne bakuwa akakumbi n'okanula amaaso n'ogenda ojjayo akakumbi. Omusajja omukulu nga gwe yabadde alumiddwa omusota ekapeeka. Omusota gwabadde gulumye kabina oba 1000 bwe ruti olutagula na kilo ya nyama. Kakati ani mubaka wa Parliament owaawo. Kakati nze waawo mbadde banga gwo waawo omuntu oyo because akabonero kalaga bwavu abantu bafe bawangali. Kati nzo ngamba awo ewasula chairman operation weretse creation genocide era nange mugazebo genocide omulonzi wabadde akimya 1000 omusota gwabadde gumulumye ng'alinze 1000 wali ekapeeka. But of course fenga abakulembeze abantu bano bayambye otyo okuva mu bwave emyaka 10 gy'obaddemu oline walutamaguzi bw'omanyi bwe bampa ku ssente z'omuwi w'omusolo nti omusolo bagukuŋŋanya bagutwala walutamaguzi. Why can't you ask people betuwa omusolo nti abantu bano tubawa omusolo naye mubayambye mutya okulondoola ku nteekateeka nganze omukulembeze government erese programs okubayamba okuva mu bwave nganze omukulembeze Amore is very open parish development model Amore is very open emyoga youth livelihood program sizikoze eki kyetwagamba era waliwo ebintu ebimu ebiba bireetebwa mu bitundu nga kati nze waliwo ewaffe ababba Jenosale nga akafuuka chairman operation recreation nabagamba nti temusobola mwe kugaggawaza abantu kubanga ekisooka obukundi bw'NRM obwali gaggawaza abantu bujjuddemu babbi. Kati bwe bataba okulonda nga kutuuse okulonda bakufuula project ngenze kujjayo ssente n'akubeeza ebyuma nze njagala ku ekyokulabirako ewaffe Nakaseke Jenosale nga yakajjayo baatuwa ekyuma ky'ennyaanya oba wakiwulirako ennamukekeera ne bakosa more than 6 billions ne baziwa omukungu w'NRM n'azikuba ku mutwe ne batuleetera enkoko anatuwuliriza nze ng'omukulembeze era ne batuleetera enkoko ez'abavubuka omukungu w'NRM oyo omu n'azikuba ku mutwe more than 4 billions ne baleeta ebyuma bya kasooli. Kakati gwe bw'obanga ssente oziisa mu channels nkyamu ng'oziwa babbi kati nze nnondoola eki ng'omukulembeze nze obuvunaanyizibwa bwange ku sensitizing abantu nti omusajja bw'aba tasobodde kugaggawaza emyaka 40 don't be a fool nti agenda kugaggawaza mu giri 5 ng'alikutuwalazima etya n'otegeera ababbi kubanga obamanyi balimu NRM obamanyi n'okola ki anti they have godfathers and mothers. Kati gwe mbuulira bukyaffe tuwandiika lipooti z'ababbi ku bukiiko bw'omanyi obwa Parliament mpaayo eribbi ly'omanyi eriringa shaaka lye twali tukutte bukwata buno bumukenekene nti kamukene suula mukaveera ne bakasuula. Yes, we know many of them. So the reports kati oyinga ngamba nze bwe mbeera mu Parliament there is nothing you can do ku babbi ensimbi z'omusolo. The Speaker of Parliament is the head of my institution Parliament. Naye gwe lwaki osooka kubuuza nze Mia MP notabuuza walabe yabbe ekyuma ky'ennyaanya Nakaseke n'okola ki anti kaakati oyo ye yakimuwa eyamuwa si kyuma
ekyuma ky'ennyaanya General Salim Saleh yakireeta Namunkekera n'agamba ne bakipopularizing ne bagamba nti kino ekyuma tukireese mwe ba outgrowers muleete ennyaanya zammwe ndowooza wakiwulirako kubanga kati omufere omu n'akwata bilioni 6 n'ekitundu ze baamuwa okusobola okuba ba outgrowers n'azikuba ku mutwe olwaleero era they are back. Kati what do you want me to do? Do I have a court? Omulimu gw'omubaka wa parliament is to make recommendation on what should be done. We have made several recommendations on what should be done, but what has been done to create inzewo wano kingdom of thugs, and the thugs are untouchable. So there is a kingdom of thieves. Yes, we have kingdoms of thieves in Uganda, not only in parliament, because all if you kill all institutions, n'otandika okwebuuza institutions zikyatuyamba ki kubanga kati ne bw'okwata omubbi n'omutwala mu kkooti omubbi ng'alina ssente oba ofuluma nga naye afuluma gamba jambo muzeeyi jambo muzeeyi ng'owa poliisi abadde amunoonyerezaako asula mu kiyumba biyumba obyolaba nga talina na ssente zikola investigation n'otuuka mu investigation department ng'eringa ey'eggombolola nga n'omusirikale talinaamu peeni talina bikozesebwa abamu tebalina namokazi bayamba, and you pass trillions of money under supplementary questions. Are you not part of this government? I am part of this government. That's why I am critiquing it and criticizing it. So don't you think you're responsible? Kati nze njagala kuwa ekyokulabirako. Jeno Museveni yajje waffe na Kaseke. Soko okiwulire kino. Muwala wo w'amawulire. Tuliziganya ngenda ku ekyo. Honorable Tamaguzi. Oli member wa parliament. Parliament wegumu ku mikono esatu eja government. 3 arms of government. Meaning you're part of this government. Buli government no kyekolo kivunanyizibwako kubanga oli kitundu ku government yeno. Kakati bwe wejjamu ne weteeka ebbali bakoze bwe bati government yeno, but you're part of it. No, kakati because I don't understand. Nze seyawula era nze, that's why I take responsibility. Nti tubeera tutya mu nsi nga omukulembeze afuze emyaka 40 n'osanga officer in uniform nga bamudeployinze kuyuzayo bipande bya Kyagulanyi Ssentamu ebya member of parliament ebya NUP. Gwe ne tubeera mu 40 years when you are in power n'okuba munnamawulire atalina mulimu naye ng'akutte musango ng'akutte bukwasi kamera n'omubba omutwe n'oguyuzaayiza and you leave that munnamawulire. Bw'okukiga mukuba abasajja bano nga bakungu awo ogamba kungu afunyeeko kasampo kubanga kungu naye anti nkuwadde ekyakulabirako. Tompa kyakulabirako kunze. Gwadde kyakulabirako. Ekyo tukijjewo. Kubanga gwe muwagizi agamba parliament etuyambye eki. N'atamanya nti okumpita wano nange ndebalinga ne ngamba when you are an officer in uniform think about your tomorrow. Nti there will be a time when you are not an officer. Naye society ogenda gifeesinga otya. Lwaki okuba munnamawulire? Lwaki okuba omwana? Kati ffe wano twalibadde tusoundinga war drums ne bwe ntuuka eri nkugamba despite it in the opposition we all need a stable country. Nakusanga wali eri ng'oba osambye maama wange mu biseera by'olutalo oba obbye ebintu byaffe. Kakati naffe tukugamba responsibility y'eggwanga temugiriraayinga kukone members of parliament. Kakati nze nkugambye kubanga osiiba okaaba ku bwavu obuli obwavu tebuli na Kaseke osiiba okaaba ku amakubo amabiri ne liva ematuga ne ligenda olyongeddeko obulenzi na Kaseke Kapeeke era nasanyusa nnyo General Museveni. Omulimu gwammwe gukomawa ng'ababaka okukyusa embeera eno because omubaka gwe ow'omusolo okujjako omubaka gwe ow'omusolo what is the role of the member of parliament? Honorable Tamaguzi anti kati nze entemye empisi ne zirya kye twatemye ne zikijja mu kibbo nze nkole ki oŋŋambye tema tutemye tutadde mu kibbo tusaba empisi zaalidde kati nze oŋŋamba kwata empisi nze nina kapasite kwata empisi mukulira accountability committee omulimu ogwaffe empisi bwebba okola recommendation tosobola giwalula gissa ku muguwa you make a recommendation it the empisi should be apprehended naye agenda okwata empisi is also vulnerable. Look at how policemen sleep.
the soldiers kati tubeetaaga mu bululu minister gundi ayagala amukuumako mu gundi honorable gundi ayagala amukuumako, but we neglect these officers. Genda otunge bwe basula laba obusente bwe bafuna kati nze bwe nvaayo ate nange bankuba emigga ewaffe nze amagye gazinzeeko ewange ekiro the other day nga baŋŋamba mbu Kyagulanyi mbu ntereka sente za Kyagulanyi n'ebintu, but nabagambye nti basebo yadde nkimanyi mulimu okutiitiira kungi. Nze eno we mundaba nga jjeno omujjuvu kubanga waliwo ebitundu by'otuukamu naye nze okwawukanako ku bakulembeze abalala nze sisobola kukeera nkya ne ŋŋamba nti wano waliwo amakuti ewange, era nabagambye nti bwe muzze wano ne ssente ze twaguzeemu enva nazijje ku ATM tusobola okugenda, sisobola kuleka kutiya nga ziri muno ate ne ŋŋenda ku ATM. Kakati ng'obalaba bonna balimu akatengo, buli gw'otuukako atya Uganda eringa ekoma olwaleero, osanga ono atudde mu kkubo kumala ssaawa mmekene abantu ne bala ennaku bbiri tebatambula, ano babakubira amasimu sente zijjeeko ku akawunti tulinga nti kuno kwe kulonda okusembera okutandika. I want to assure especially you gallant officers, armed officers, police officers, we shall have this country even after us. This country will stay. No kulonda kunonga kuwedde kati ono omugaso gwa mwedena ogubeera ki bwe mbanga tumusobola tuyamba ne mukyusa embeera zaffe. Embeera twagikyusa twagamba General Museveni nti gukoma mu kwogera bwogezi kati nze wuliriza ate kati bwe twateesa ekiteeso nti baleeta eribbi tuli walulemu ne mutugamba nti you are going overboard. Omubbi etteeka terikukkiriza adde oli emuppi kuwalula mubbi kubanga ababbi beekolera etteeka lyabwe you are always a suspect even if you are bakukutte wali red handed they say you a suspect. Wali olabyeko wano eribbi lye batayita suspect ne bwe muli kwatanga lirina ekizibiti bagamba this one is a suspect not lirina ekizibiti likikutte liti naye bagamba etteeka lyaffe ligamba lye twakola that one is a suspect. Kakati gwe mubeera mu nsi era naffe kyetubadde tugamba bannaffe nti tetujja kukumako Uganda muliro lwakuba twagala political positions kuba olwaleero ebyobufuzi bagamba these are lucrative positions. Osobola okubeera MP ne muyisa amateeka under influence ne bw'oba toyogerangako kigambo mu parliament, but still kino kankikugambe gwe nga munnamawulire buvunaanyizibwa bwaffe ffenna bannayuganda okulaba nti buli munnayuganda afuna kyalina ofuna. It's not only a role of a member of parliament. What about you the citizen? Olinda kuwa 10 ne bakuwa akakumbi without questioning it. General Museveni obaddewa for the last 40 years n'oyavuwaza bannansi bonna buli gw'otuukako munkuseere nze sebo nzirukako ne mukalulu ne bagamba naye mundeke ntiddewo wano ne bakubuuza otidde ki honorable n'omugamba wano obwavu obuli wano buli otuuka wali ne peesa lyo baagala ddika ku mpale. Anti responsible for what? Do you pay me taxes? Do you pay nalabye n'omunnamawulire omugayaavu ng'alumba President Kyagulanyi. Do you pay your taxes to any UP members of parliament? No. You pay your taxes. You pay your taxes to who? Because kubanga go what taxes yalina okuba ne responsibility of delivering the services. How? Because I've said you are equally responsible. How? Sikulabangako, not you ng'omuntu but ngamma bakanadala bali kuduvuganya government. Nga mukulemberamu okunyikiza okubunyisa enteekateeka za gavumenti ezigendereddwa okujja abantu mu bwavu. Enteekateeka n'olindako zijja ne muyisa ne ssente nga parliament nti zino zigende mu PDM zino zigende mu myoga naye ate mufo ky'okusomesa abantu n'okubakubiririza okwenyigira mu nteekateeka zino ate you the very people lindako abavaayo ne muvumirira enteekateeka zino. Nze sivumirira. No, but you just said it ogambye wano nti bikole ki bino njogedde ku PDM nonga PDM ekole ki sikulabanga kondo bulutamaguzo olunaku lumu ng'okubiriza abantu ogenda okwenyigira mu nteekateeka za PDM emyoga banaava batya mu bwavu. Kakati nze nji wano nze omu ku bantu ab'enjawulo ennyo kati essente zino ziyisibwa but they go in hands of vampires. Vampires eat these monies. We pass the monies, but they go in the hands of vampires. And these vampires are very powerful because they are attached to the state. They are attached to the kazu no chireba mnonga. Kazu. Ka parliament kali kagamba nti ne bw'obba wano ng'oli wa kazu you are innocent. Ka parliament akaliwa. Waliwo ka parliament k'abafuga eggwanga ke bayita akazu.
mpone bwobbanga koke kalina okusalawo ne bwe bakukwata red handed ne trillions bagamba kati gwe n'oba ne IGG na reportinga nti bannange buli mwaka babba 10 trillions z'enguudo nga 15 ezive nakaseke w'obulenzi no IGG you are a head of state nga tusobola ku questioninga where are these 10 trillions can you start tracing them bwe mulaba ababbi nga mubatandika obba glorifying nga tuwayi kungu lwaki teweesimba omukuwadde kyakulabirako ng'eri bbiri kungu lyagenda agabbi ne gajja ne genshuwa ne geteekako political insurance nga tolinawo oligambirako buli libbi wano mulisaba kwesimbawo ne gakola empires zaago kakati bwe mubeera mu ggwanga erinnya tukozesa eddala si kungu nakkungu oba tugambe libiri lutamaguzi ono tabba kakati just nkuwadde kyakulabirako of course gwe toli mubi until when we stop glorifying these thieves from occupying even political positions kuba mu nsi ezitulinaanye mu nsi ng'Echina bwe bakumanyako nti lino libbi ansi esooka obbavaamu let's hang these thieves era China ogenda ne bwoba ogenda kubba oba omanyi nti ekiddako bagenda kuhangenga kuwanika kalaba naye wano mwe mukola amateeka lwaki temugaleeta kati nawe oyogera nga nze atali mu palamenti kamale okuwa ekyokulabirako mu ggwanga lino tetusobola kulitereeza nga tewali kuwuliziganya kati those who are in NRM look at us as their enemies. That's what we told General Museveni. Don't look at Kyagulanyi as your enemy. He's your competitor. The best solution General Museveni has now is to say my brother Kyagulanyi, I've been in power for the last 40 years. Let me hand over power to you. These are the conditions. Fetwa settings edda tisinga Museveni akkiriza okuwaayo obuyinza mu mirembe eri Kyagulanyi tugenda mukuma ne family ye n'abantu be naye mwe political hyenas eziddye mwe tekuliko security yammwe tusooka bano ababadde ono kubanga bw'obanga obadde mu power for the last 40 years olaba mu parliament omusajja nga Ssekikubo abaddeyo oba myaka 25 ne bamugamba Lwasanda atwala ekifo kye naye afiirawo gamba era ye MP gwe nakalaba atava mu kooti buli lunaku olwalwasande naye lwakuba nti nejalaga nayo kati era mwe mujjamu bulemigo nali Ssekikubo nti wagenzeeyo wajjeeyo ki nti ekiriwo every institution now is under capture. Every institution, including parliament where I sit, it is also under capture. Kubanga, there is a time we're passing a supplementary, like of recent, we passed twice 9 trillions. But Ugandans cannot ask General Museveni, where are you putting these monies? The infrastructures are dead. Amasanyalaze gabeyi, amalwaliro gafaanana nga bwe gafaanana, amakubo gonna gafa. Garant officers basula bubi abasomesa bagana sente zaabwe teziriwo n'ez'abannabyabufuzi bano be bagenda bagaba weeziri esente z'abasawo teziriwo. So we live in a country kati mwe mwatufuula nga scapegoats. Scapegoats nti bwe ekintu ekirema you look at parliament mutunuulire n'omutindo gw'ababaka ba parliament be muleeta. Waliwo omubaka wa parliament omu gwe baaleeta nali naye omusajja wa BBC ng'azze okutukolako interview Africa. Naye nga ava mu rural area naye nga tasobola she could not even start saying a sentence for 5 minutes, a sentence or sentences for 5 minutes ng'oli amugwira n'agamba kumbe ng'ayogerako ne ku Luswayiri nenga nti no yes ebyo bisobola okubeerawo wano but what about outside in the field kiki mubuulira abantu era kati ojja kubalaba nti akamu ku bubonero obukulaga nti oli munnauganda bambala ebisaati bya kyenvu n'osanga oli nga bamwambaza kisaati kya kyenvu n'omutwalo gumwe waffe General Museveni bwe yajjayo buli omu baaleetanga bikosa bakuwa omutwalo n'oyambala kisaati kya kyenvu n'oyenvuwala omubiri n'obwongo ne bwenvuwala. Ekinneewuunyisa ku gwe Honorable Lutamaguzi nti gwe olinga atalina kirungi ky'olaba mu gavumenti. Ebirungi mbiraba nange siri muzibe. Waliwo ebirungi nga kati we bakugamba nti why father oli musajja muzibu bwe kyogamba sitaani taliiko birungi kikukaluubiriza ng'oli father okulaba nti sitaani aliko ebirungi kubanga Bayibuli egamba omubi sitaani yajja okubba
okutta n'okuzikiriza. Kati nze bw'oŋŋamba nti ndabe ku birungi by'abasajja bano nga bakanda baffe bonna babajjuzza mu makomera tebalina musango beedi mutwe bawaiswa mufumbiro baani bonna ne tubagezaako okubawabula kubanga ffe twagamba abantu bafa nti ne bw'obeera owa opposition kikukakatako okubuulira abali mu buyinza kyekirina okulema. Kati ffe mwagala tukole kinga abakulembeze kuba bwe twogera mugamba you don't see anything good that this government has done. Kyembeebazaako nti abantu baabawa otulo babongoota. Honorable Tamaguzi, you are a member of parliament. Olwaleero n'abaasoma bonna tokyabaawula n'abataasoma. Yes, I am objective. But I will never be objective to Satan. That one I signed. Kubanga batugamba nga bamaze otubatiza nti sitaani mwegaana n'ebikolwa. So there is nothing positive. Kati gwe naawe obindagako nti olaba ku kino kugambye all institutions are dead ne mwetuula mu parliament yafa. At the moment olutalo lukiwa. You mean absence of gunshots means that you are peaceful. Ekatuna. Mpaka ennimiro. Oba tetulina lutalo lwaki ate muli omu emisuwa gimwereeze? No. Tetulina lutalo lwaki emisuwa gibeereeze? Ate ogambye nkubuulire ku bimu ku birungi. Olutalo gw'olowooza emmundu okubanga tezivuga kyekiraga nti nno nti gy'emirembe. Okimanyi nti emmundu zivuga mawanga amalala? Ate zivuga ne babeerawo bulungi nnyo. Zivuga mu Amerika emmundu zivuga ne bakuba abantu. Lwaki mudduka gye mulaga? No, tombuulira bye Somalia. I'm talking about the Republic of Uganda. Ekiri Sudan okiwulira? Nze mbeera Sudan. Lwaki ombuulira lwaki tombuulira ku bya Amerika? Lwaki tombuulira ku bye South Africa? South Africa emmundu tezivuga? But people are happy. They can make a decision. Wali wabaddewo okwo. Tugende mpola. Ajja kuba with time agende. Naye oba n'abakulembeze abeefudde olukuko without them Uganda cannot survive. Wano mu ggwanga. Who brought those civil wars you're talking about? What brought them? Tugenda mu mambuka tandika ku lweruwero baani abaleeta entalo. Nze njagadde kuluma. What were the reasons why those Joseph Kony mujjukira. Why was he fighting? He's fighting for obvious things. Naffe betulaba Museveni is going to make Obote an angel. Whatever Museveni is doing now is making Obote an angel, even Kony. Kony today is like an angel. Kubanga bwe ntunuulira mwagambanga Kony akuba abantu nabata naye n'okuba ne munnamawulire akutwa obukwasi kamera awali wanunga ne kamera zikuliko bye mukola eri mu nzikiza. Whatever General Museveni is doing now is making Obote a hero or an angel. Don't be surprised. We who come from Luwero, every time they will ask us, tell us the heroes of Uganda. We may mention Obote. Because Obote yali mugumiikiriza. Gwofuze emyaka na buli kyabugagga kya ggwanga kyonna kitona abantu bo. N'okuva mu nansi n'omuttira ku lugundi. Honorable Tamaguzi, tuziganye tokyamukanya. Anti kyenkugambye ennaku etuluma. Ennaku etuluma mutandise n'otwisisa Obote malayika nti eno yali malayika olaba etulekerawo eddwaliro Nakaseke malayika n'etuwanga emirimu nga tetunuulidde mawanga gaffe malayika n'eteeka nga institutions zikola ng'ogenda mu ddwaliro ng'onywa ne kutuugi n'osangayo essuuka enjeruka obukonoosula ne bakubuuza tukyuse essuuka nga waliwo n'omusawo akwatako naye olwaleero omusawo akwatako owuliranga emikono gyaggonya egikutte ku kabira. Wansabye nkubuulire ebirungi ebiriwo. And I want you to listen kubanga bw'oyogera nze mpuliriza. Nange nkuwuliriza sebo. Thank you. So bwe tuba twogera ku okweyongera kw'amasomero kati mu Uganda. Tebirina makulu. Wajje gateeyongera naawe. Leka kubeera ng'oweeri mu kyalo ekasiribiiti. Wekasiribiiti eri ewaffe tebeera masanyaze ne netiwaaka teriiko. Wajje gateeyongera mpaayo gye batazimba masomero. Obadde kyo n'otera nakwebaza musana ati twebaze NRM etuwa omusana. Kankuwulire. Ne twogera ku namba y'abaana bagraduatinga buli mwaka. So what? Msi kyetalimu bagraduate. Ne twogera ku bungi b'amalwaliro newe Nakaseke gy'oli. Honorable Tamaguzi, can you listen to me? Ngange nkuwulira. The other day nakeberewe Nakaseke. Seed schools ezisituka ne other government schools ezisituka buli mwaka. Ebyo Tamaguzi tabiraba. Akati nkugambe. Nabadde ntunuulira obungi bw'abaana Uganda bweyongera of course oli asobola okugamba nti ebyobulamu biyinza okuba nga tebinaba kutuuka we tubyagala naye maybe we shall get there
bino byonna ebikyaganya oyagala gavumenti oba Mwami Museveni gavumenti babikola omulundi gumu. Kati tobikola bimu. I thought tugende empola. Emyaka ana twalibaddeko we tutuuse naye kati tudduka so tetulina we tutuuse. Uganda Mwami Museveni we gisanga bweri. Agiresa agyonoonye agikutudde kutera njagala kwebaza nnyo Your Excellency Kyagulanyi. Kakati you are now uniting Ugandans from border to border. Bano abasajja badde batwawudde ku mawanga. Kakati njagala tugende empola. Njagala kulaga Mwami Museveni yabadde nansana ng'ayogera ku enteekateeka ya sectors ennya bannayuganda basobola okuyita okukola azoogeredde emyaka ago nothing is changing. Azoogeredde emyaka ago nga bwe yayogereranga ku 10 points program mwozi mujjukizako 10 points program ayinza okuba omuzindaalo ng'oli maye kati kuba kati mukambwe mukko naye gwo mugamba gwe ebigambo byo tobyawula ku bikolwa kubanga nze kisinga okunuma ku basajja bano okwawukanako n'abantu b'ebitundu ebirala bw'obanga okulyetinze peace create peaceful transition naye bannansi bonna emitima gibatundugga nabo bennyini kati gw'obadde oyogera kwa kivumenti kankugambe ŋŋambye kitegeeza kujja buyinza kukunkubwa lutamaguzi kubanga after every 5 years bakugamba they make an argument kubadde kutya okulonda after every 5 years buli ayagala okwesimbawo yesimbawo nange nesimbawo naye wesimbawo guno muli gwa kusatu nga wesimbawo rather ononya sanja kya kusatu Mwami Museveni wuyo wali Mwami Kyagulanyi Muresi mwali n'abalala nze kati waliwo abataagaliza jeno wiiki ejja ku Lwokuna bannayuganda bagenda salawo oba Mwami Kyagulanyi oba Mwami Museveni ab'Nakaseke oba Lutamaguzi bamuzaayo kati oyagala tukole what do you call transition kakati ffe kye tusaba kubanga ebiseera ebisinga naddala mwe bannamawulire mubisibwa eno gavumenti ebadde mu buyinza emyaka 40 ana tebaali eyisizza nga bakoni kuba kati n'olwaleero ffe ewaffe tokyavumirayo koni ewaffe Nakaseke tukubuuza koni yakuba abantu amasasi koni yakola ebyo abyogerezo mboozi naawe tonteeka ku mboozi twagala bikolwa oli oŋŋambye tukuume emirembe ate okuba miggo wamba tulwanyise obubbi ababbi b'oshirudinga tukakati twagala ebintu ebiri in practice twagala practicals tetwagala bino bya kumboozi zino zinywa even mye nsobola okwenyumyako nga Swaziniga neneekolakola obunyamanyama bwenti nempanika ebigere mu bbanga neŋŋamba Swaziniga wuuno nogamba gwe Swaziniga kakati njagala kukugamba mukulu Museveni bannansi buli akulaba mweraliikirivu abantu abajja nga ense bakubira eŋŋoma ng'ebakubira eŋŋoma mwetemwebuuza lwaki buli omu kati abeeraliikirira Honorable Lutamaguzi olabye ebifaananyi ebyo ku screen yo sokompe screen enene muganda wange toteekawo ebyabakajjajja kubanga bw'ogamba nti buli muntu beeraliikirivu abantu bano bw'otunula rwali Mwami Museveni ze yakubye zonna olaba beeraliikiridde. Let me show you some of these people. Bandage. Ongambe nti baabo bali mu kweraliikirira. I want to see the people. Oyo mulaba ali mu kukootya akanula amaaso mu nzikiza. Njagala kulaba bantu nga bali ku bandagaako abasanyufu awo bandagaawo be basomba ne babaleeta mutwalo ne t-shirt ebyo bye basomba omuntu ogenda kubala alekawo empe naye n'osomba n'abantu okubajja ebusoga n'ojja abantu ekabaala embo baleeta kulaala embo oyagala bakulaba embo olina abantu bangi naye nammwe ne wakubadde oli munnamawulire omanyi bannamawulire b'ennaku zino nammwe olumu mutugira. Should I remind you? Mwami Kyagulanyi bwe yajja ewuwo gwe Lutamaguzi wakeera magere. Anti kati ulira Bishop bw'abaana akyala. Listen, wakeera magere nga nkulaba n'amaaso gange bwega. Bishop bw'abaana akyala bafaza. Naye ate tewali wekka. Bafaza bamukimako. Mwayina namunju w'omuntu yasimbula emagere ng'agenda. Gwe wamanyi otya nti we magere. But I saw people. Those are children of those areas. Olowooza gwe. Bava wano. Anti nkugambye. Paka wobule. Paka Nakaseke. Ewaffe olaba. Ewaffe ekitangaala bwe kijja ekiro oba ttaala enswa ziva mu byalo ebyenjawulo ne zijja waawaako ettaala. Come again? Ewaffe
amasanyalaze gabaako ekiro enswa ziva mu byalo ebyenjawulo ne zijjawo awali ettaala kati okikwasaganya ne kyenkubuuliza Kyagulanyi ttaala abantu bajja okufuna ku kitangaala omanyi gwe ennaku gye tuyitamu ffe bannayuganda abali luyo omanyi ffe ennaku gye tuyitamu bannayuganda abali luyo ekitangaala kyajja Nakaseke MP n'entambuza ebigere wali okirabyeko mayiro nga 10 naye nga sibiwulira enswa ne zifubuutukamu nga siwulira wewabeerawo ekitangaala enswa zijja ebikenembi eki naye kasita ekitangaala kigendanga n'ebikenembi biweta kakati nkugambye Museveni we yajja mu 86 abantu bajjanga ng'oyogera ku Museveni nga neewamwe bakugwa tojja kulya wano mmere gwe kalenzi gwe naye kati olwaleero buli muntu agira asitagafulaye mu muzikiti abasiramu basuula emisika gyabwe ale sitagafulaye ng'ogyeko banobyogera bikusatisfying bikumatiza bumatiza mu mutima gwo but what is on the ground is completely different bw'olaba kati nkulaza Honorable Rutam, I've shown you the people. Olaba nga imaamu yajjanga n'asaazisa muzikiti nga baswahaba bonna bamukiririzaamu naye n'olaba bw'aba ayingira kyoga nti basomba abantu nammwe mutambuza abantu anti kati nkugambye kati enjawulo eriwa gw'obadde mu buyinza emyaka 4 era sebo n'oleeta ne basapoota Nakaseke gy'ogenda okubalaale ng'abakuwerekerako bava Busoga birole nga 10 abalala bava Kabaale abalala balimbaale bonna ng'obakuŋŋaanyiza gw'obadde mu buyinza for 40 years n'ebipande bya opposition ne muleeta amagye nga gabiyuzaayo ne basambasamba obwana kakati ekyo kyekiraga abantu abatamanya President Museveni yatugaa nti musomba eraga nti yalaba ku bimotoka yafuna information bibaasi biri ebyakyenvu byaffe nti abamu ku bantu be bakwatira embalala baga nti be bamu ku batambuliza ku over 200 trucks 200 trucks zezirwa zitwageeko nawe oli w'amawulire ate gwe kiragala ogana nawe oli wa Nuupu nti tosobola zitulaga nawe nkulage ku bya Museveni be batambulizaako nkugambye wakubalaale basomba abantu mu disi yonna n'abasibe ne babajjayo ne babagamba nga bakutaddeko akadege. So what's wrong with that? N'amagye ne bagamba za nti namwe muve ya balakisi ezirinaanya omulage omukulu alina crowd. Ugandans are not interested in crowd. Even if you oyite eggwanga lyonna kuba they know you have the money, you have the capacity. Uganda bagala ideas kizoleete empya after 40 years. Okimanyi konti ba presidential candidates. Baba wa olunaku lumu ng'okabarenga districts 2 kakati candidate because ogaye basomba mu buli district candidate bw'ateekawo embeera nti abalonzi oba abantu abaagala okujja okuwuliza rally yange across the district batambule bajje wano mu district in the same district what's wrong with that? No, kakati tugeze president azze Butalangwe Nakaseke kankobi okulabirako gy'omanyi Nakaseke president oba candidate azze e Butalangwe kizibu ki okuleeta abantu okuva engoma okujja Butalangu bamuwulirize in the same district nze so what's the problem? Nze I don't care about that nze nebogira that's why you said lwaki osomba abantu mu district yonna lwaki owa abantu omutwalo ne bayingira now you're shifting goalposts oba wo omutwalo ne bayingira Costa n'obajja across it because you've made these people vulnerable they are poor anoonya akatwalo agulemu akatagula na kilo ya nyama you are poor mukazi gwe you are poor the same person yakufudde omwavu gwogenda n'okubira mu ngalo n'obatunuulira bonna nga buli omu akutunuulira bonna this Uganda is all some kind of people ba aliens baavuddeyo simanyi ku bizungirizi ne basuula wano akwavuwazizza akuwadde akatwalo ne kitisaati ne bakujja eyiga ng'ojje Nakaseke mulaale bino bye twogerako gwe manyi ebyammwe ebiba byanjawulo bino byaffe bye twogerako byaba nationalists byenkugamba ojja omuntu embalala ajje mulaale Nakaseke for what? Byokoze byennyini wali Nakaseke bye bikwogerera kubanza enjagala kubula nze nagamba lumu Jeno Sale nga bamugambye akasejja kalutamaguzi kakuvuma Jeno ne mugamba Jeno kankuwulireko oli wenaale muze ndi opposition naye bye mugenda okukolera abantu mu bitundu bino you who are in government bye bigenda okwidentifying nti ono omusajja atukoledde oba ono tatukoledde era ewange Nakaseke ngamba abantu nti tetuganye muli bubi nnyo naye abasajja bano bajja mu babuuze lutamaguzi ze problem tubuulira amakubo ge mwakola n'agajjawo amasanyalaze ge mwatu wakati ono mpulidde kungu ayogera mbu abantu bangi bagraduatinga so what even in Somalia people graduating in big numbers
even tugenda mukuumulamu gundi kati bwe munadda kwebyo ojja kutandika okugamba kakati olaba ogambye honorable Lutamuguzi nga tugenda okuumulamu ogambye ekitangala kiriwo ekitangala ky'eggwanga kiri magere ekitangala ky'eggwanga kiri magere era y'ensonga lwaki mutulaba buli gye kitambula bwe kiti nga naffe tuweta olidde sebo ekitangala kya Uganda kankuwa ekyokulabira ku kino kitono nnyo obadde okimanyi General Museveni n'akola ekyafaayo mu nsi yonna wuliriza nti kyenkugamba kyekyo n'akola ekyafaayo mu nsi yonna kyetasuubira n'agamba Kyagulanyi nkimanyi tukoze ensobi tubadde mu buyinza emyaka 4 tututte buli kintu kya ggwanga kyonna twefudde bakatonda naye obuyinza buubuno mbukuwadde Kyagulanyi ndeka mbeerewo ne famire yange omanyi engalabi ezifuluma abweru na wano ku NBS engalabi zivuga nti nga Museveni akedde ku makya Mwoyo Omutukuvu n'amukwatako n'amugamba nti sebo nkimanyi nina obugologoso obuneetoolodde obumeketa n'empisi nnyingi aina zineetoolodde naye ku lwa Uganda sebo Kyagulanyi entebe yino ngikuwadde naye ndeka ne famire yange taata ndeka ne famire yange n'abantu bange ndeke ne muwogo wange gwe mbadde nfunye mu butanwa ne mu mbeera yonna engalabi zisobola ovuga ne bano bapasita bewalabye bagenda basabira Museveni mbw abeewe ebbanga lyonna nabo bajjayo engalabi ne bakuba nga ate be babadde bamugamba abeewo kazo badde mu parliament emyaka emeka nze sebo oba oli musama sebo nze mu parliament ndi mu kisanja kyakubiri kino era nze sifaana muntu bino mutembule mubbe nsobola okubeera omubaka nze nsigala nkugamba oyo gw'otemula yadde wa kibiina kiri muganda era enkyo ojja kumulaba okujjako oli nga zikubba kalulu kubanga poke twagaanye ekinneewunyisiza ennyo nti gwe omu ku bakola amateeka you are a lawmaker one of the legislators naye ndabye tomanyi mateeka ate etteeka era tomanyi nabutya omuntu kiriziganyiza n'akakiiko k'ebyokulonda nti okusaba kwe kukyamu that essentially means nti 8 bonna nga bawandiisibwa bali mu lwokaano luno era bajja kukubibwako akalulu atujja kwongera okubawa ebisingako ku ebyo mu programu eno naye olwe mbadde nsoma ruling eno nga omulamuzi age nti petition yaabwowe aginyonyodde nga an audacious attempt to sneak to parliament to represent a group of people whose mandate he has not obtained. Nti abadde agezaako okukozesa olukujjukujju okuyingira parliament nga mandate oba ng'abantu tebamuwadde buvunaanyizibwa obwo kuba mu bufunze bwe balina okubumuwa. But then Ivan Kumachanda, I asked him the same question that ayagala kukulembera abantu naye nga talina mandate yaabwe kakati wano omulamuzi alinga abadde alaba TV kubanga agambye nti kino bw'owe kyakola is an audacious attempt to sneak to parliament to represent a group of people whose mandate is not obtained. Sembera bwetyo bwebadde musajja wange Ivan Bowe adde afefeta akalulu mu nnaku zino esigadde mpaka Lwakubiri oba abalonze banasobola okubeera nga bamulonda. Honorable, ebyo biva mu just briefly, I don't know what you think about that today ku nsonga but kubeebaza n'abali mu kutulaba Bishop Kabuye ebamusuuta ssebo webale kuba ng'otulaba n'abalala mwenna abali mu kutulaba muli bangi kati ebya Bowe abadde ayagala kuyita mu Kamooli ebyo tebikola ebyo politikisi w'ekifere takola olumu n'essaawa enfu ekolako. I'm not excited nti abalamuzi baagize kuba ebya Uganda si byangu ennaku zino ojja kuwulira the effect of substantiality ng'akalulu kawedde ate nekyewunyisa ennyo nze kityanewunyisa olumu olowooza oba tetulina na saabalamuzi saabalamuzi wali yabulira wa wali oba naye kyamukeeta nakola mirimu gye mukulu yani saabalamuzi waffe
Tomumanyi. Simumanyi ndi mubaka parliament mwerabiddemu omuntu yani Sabalamuzi waffe. Owinyiddolo. Oba naye ekintu kyamukeeta. He's very silent. Oba is also worried because serving these people is not easy. Kasi tabamanya nti olinako obugundi bwabwe bw'obamanyiiko. Tebaleka traces. Oba olina okubeerayo nga oli akamanye but bwe babanga ekkooti bye yasazeewo mugende maaso bannayuganda kye beetaaga ge mazima n'obwenkanya tewaliwo kirala kye beetaaga mu nsi okubanga etambula naye ennaku zino okuba nti abantu baffe mubatadde makomera basala bireete bireete sala bireete ali mukomera bireete Dr. Kizza Besigye is a senior citizen General Museveni. Remember ffe tuva mu nsiko eri gye walwanira musajja oyo yakuyamba mu nsiko n'akujjanjaba naye Besigye kinnuma okulaba omusajja omukulu nga mumwambaza busapatu ali mu makomera bambi abonaabona is a senior citizen musoji we mu nsi omuntu ffe abakatuliki tulina enkola egamba myakulupa aba Besigye agamba myakulupa mumuleka ddeekaawe you can even imprison him from his home naddala ndaba abava ewaabwe Rukungiri General Jim Muhwezi. Don't be a hypocrite to your brother Besigye. General Jim Muhwezi, I know you are eating bread and butter, you are making a lot of rations, but don't be a hypocrite to your brother. You may be the next victim. So bwowe yali ayagala bano bonna bafumulwe mu lwokaano. Politics w'omu takyakola. Kati akalu kano tolaba ke tugendamu ab'NRM babadde basoundinga nnyo drum mbu bagenda kubba mu Buganda mbu bategese ebibinja naye njagala kugamba Museveni, don't be surprising nga Museveni concentrating ze kaluluke. General Museveni, don't be surprising nga concentrating ze kaluluke n'agamba nze sijja kunoonyeza kaluku baba wadde enkumbi babagabira bu pichi nene nkusanga ng'okyamiza ka pichi ke NRM mu lujja lwange. Okay, ono butugende tuli ku nsonga atulaba njagala tule ku screen yawo producer for jatwongera ku screen rather jatugaziya ku screen eyo tulabe ruling ezo ruling tezina makulu eyo ruling eyo nange mbadde ngisala eyo nange ruling mbadde ngisala yeweereddwa oba ensala ey'omulamuzi bwetyo mbadde nange ngisala eyo nti tojja kuliira mu kavuyo tojja kuyita mu kamooli kuyingira parliament genda otuyane olaba ne muganda wa Museveni Sodo ayine Kaguta akeera ku makya era kyena wadde ebyewaffe eri buno obuvubuka obwewaga obw'NRM abantu emigono nga muganda wa General Museveni Sodo ayine Kaguta akeera n'asaba akalunga talina gwalinnye mu kifuba n'atakuba masasi naye gwe kavubuka akatalina we kalina okeera n'otandika okwewagaawaga so kakati mukulu Bowe ddayo wansi onoonya akalu naye tekaliyo konoonya kitaliyo gwe ani akuwa akalu omanyi bonna abo doza gundi babakozesanga bamasinaliza okulwanyisa loopo Joel Ssenyonyi gwomanyi Joel Ssenyonyi gyatujje nga ababaka ba parliament aba opposition okuzzaamu ekitiibwa ky'opposition so babowe babakozesebwa kulwanyisa Joel Ssenyonyi okay. Those are machineries simalirako na kati then olidde ebigambo byo kubanga obadde ng'ogamba nti kooti tezeetengeredde kooti za Uganda ne kooti eringa ekisaawe ekifu olumu kibala wekituuka wekyafiira nga bwe budde bwe bw'oto oba onookola kyera olina okugamba bwe kubanga oli yali badde alowooza nti oba nga mwami Ssenyonyi musajja w'amaanyi ekyenkanidde awo kooti eziteetengeredde zandibadde zikosa omukisa guno obutamuzzaayo mu parliament gwe nkugambye n'essaawa enfu etuuka n'ebala ebituufu gwokimanyi nti byabakama ali mu vulugu naye waliwo olumu statement gyayisaako olumu noba musimatuse naye nga naye amanyi vulugu gwalimu wali so I am not excited nkimanyi nti tageti zaabwe za loopu Joel Ssenyonyi he's been a very strong man ayimiriddewo ebifo byaffe ebyopposition ulibadde byakolangamu ssente bakubamu ogende ewajje naakuwe kasente okay producer jatulaga ku bifaananyi tubeebaza we congratulate you Ivan Bowe kooti ezireeta ebyo nga bwe mutuuka kuba edi mutu okubatanga mutandika Mekesi Pechuli mb'omulamuzi agambye edi mutwe bamuzeeyo mayi boogera mu Lulatini bwe baba baagala oleme kutegeera Mekesi Pechuli
mb'omulamuzi agaye Eddie Mutwe bamuzeeyo Besigye senior citizen ne mubabonyabonya and some of you can even be children of Dr. Besigye birete baba baleese ensonga nga mulaba ze boogera teziriimu makulu then you come and oppose them. Mulina bano abasajja abasiiba ku radio ne TV Opondo Domba abo balina okujja ne musiba abantu mbusimanyi birete ayogedde ebyekyama byakyama ki wano be mulina. So I come from Nakaseka, I don't come from Kunjiri, but Mr. Jim Wes, General Jim Wes, you're a hypocrite to your brother. So essentially, court yekkiriziganyiza n'akakiiko k'ebyokulonda. Bakkiriziganya oba bonna bafaanagana, Katone Wasu abakkiriziganya byabwe. Bonna bafaanagana. I am not excited. But let them never bakere nchane bagamba nti Joel bamujjeyo sisi nagundi oba musaze muti oba mutya kati kye tutunulira kulaba nti next level Uganda tugitadde tugizamu tutya abananse suubi nti eno nsi yaabwe. Okay. Kale atulaba ku Sanyuka TV ensonga twagala kugiwumba bwetutyo nti byembadde mulindire ebbanga lyonna ku nsala y'omusango gwa Ivan Bwowe bwe yaddukira mu kooti enkulu ng'agamba nti kyali kikyamu nnyo okuwandiisa abantu abalala 7 okuvuganya ku kifo kya Nakawa Division West ng'agamba nti bo abo bajjuza bikyamu oyogola ku screen yo ye Ivan Bwowe nti because Nakawa bali 8 bonna bavuganya naye nga kanti 7 constituency gye baateekawo mbu bajjuza mu nomination forms Nakawa West ate nga lirina kuba Nakawa Division West. Akakiiko k'ebyokulonda kaavaayo yasooka kuddukira mu kakiiko k'ebyokulonda akakiiko ne kagoba okusaba kwe yali ayagala kamulangirire nga tavuganyiziddwa bali bonna bajjibwe mu lwokaano. Then kye yakola kwe kuddukira mu kooti enkulu High Court ewadde ensala yaayo olunaku olwaleero ng'ekkiriziganya n'akakiiko k'ebyokulonda nti ensonga za Bwowe tezizitowa kimala. Mu bufunze omusango gwa Ivan Bwowe gugobeddwa. Kooti enkulu nemulekerenga okubakozesa bavubuka omusango gwa Ivan Bwowe egugobye. Kakati ekiddako bano bonna 8 basobolera ddala kakati okufeffetta akalubulungi nnyo nga tebalina kweraliikirira. Naye jjukira campaign zikomekkerezebwa lwakubiri wiiki ejja. So balina ennaku zino ndowooza esigaddeyo bwe baba nga babadde tebanoonya kalulu okubeera nga they intensify their campaigns because now they are fully in the race okuvuganya. Singa decision ebadde eri mu favor ya Bwowe that means nti Mwami Joel Ssenyonyi Mwami Herbert Anderson Brora Miles Lwamita Apuli n'abalala bandibadde affected bandibadde tebalina mwaganya kubeera nga abavuganya mu kalulu ka wiiki ejo. But now that High Court egobye ebintu bya Bwowe egobye appeal ne okusaba kwa Bwowe bano baddembe kakati era babeere rest assured nti bajja kuvuganya butereevu nnyo mu kalulu ka wiiki ejja. Bwowe nga bw'omulaba awo embeera temutambulidde bulungi ekintu bwe kityo bwe kibadde. Mulabyeko wano just a few minutes ago ng'alina byawandiika ku mukutu gwe era agambye bwat Ivan Bwowe oluvannyuma lw'okufuna ensala oba ruling eya kooti enkulu agambye we have received the long awaited decision in our appeal concerning the Nakawa Division West constituency matter. While the outcome has not been in our favor, we respect the decision of the High Court exercised within its appellate jurisdiction. Our commitment to the rule of law remains firm and unwavering. The struggle continues. I thank you all for the support and I trust in the Lord for God and my country. Mufunze aganti mfunye ensala okuva mu kooti enkulu ku nsonga zange ezeekuusa ku Nakawa Division West constituency. Nawankubadde ensala eno tebadde ku luuyi lwaffe tusse ekitiibwa mu kusalawo n'obuyinza bwa kooti enkulu naye tujja kusigala nga tutabankanira enfuga ey'amateeka ya Ivan Bwowe. Wa kibiina kyo People's Front for Freedom PFF.
so bwe bito bwe bizze. Yes. siwa bali ab'omuti No. mukolimire. No, wa PFF. Kati ffe tugamba mu parliament March obliged honorable court. Mu lulimi lwaffe March obliged honorable court. Mugende munoonye akalulu ebyobumooli byakoma. Tubadde tugoba bano abagula abantu mbw ayise mwana opozi kati naye mbw abadde ayagala kuyita mwana opozi naye mugende onoonye akalulu bw'obanga gyekali naye sisuubira ndi gyekali. Kati mukyaddeyo ga nti kooti zinakyekubiira. Kakati ebyo ebya kooti bizibu munnange. Ebya kooti bya wano bizibu nnyo. Nze kooti nzitunuulira ku baana baffe be basibye abasinga families ne zifa. Nenzitunuulira ku Dr. Kiza Besigye. Nze nagamba nze singa kineetaagisa okunoonya Museveni ng'omuntu okumusaba ate Besigye nga kisoboka essimu ngikwata ne mugamba sebo gw'olowooza mu nsi ogenda kuwangala nga nfudu osibe musajja muno aboneebone mu nsi ye nga yakujjanjaba n'otafa mu lutalo n'obeera mulamu kubanga Besigye ze senior citizen waliwo omuntu watuuka ku ddaala nga nawe weekubamu mu kifuba ne wakubadde mulina differences ez'enjawulo nga Besigye katumute nze simutunuulira kati Besigye. I'm not looking at Besigye as an FDC person. I'm looking at Besigye as a senior citizen. Kiki kye yabakola ekyo kye mutasobola kumusonyiwa? Sebo Museveni ogenda kuwangala nga nfuduza emmengo nti oba n'obasibire mu makomera obakuleka effujjo. Nze birete mulete ne baddombo bano abasiiba ku ma TV ne radio kuba gye emirimu gyabwe bakinobe ave waffe naye mubasibye bonna abavubuka abatalina musango. Nze omanyi politics owange wanjawulo era ensonga lwaki ebiseera ebisinga ffe tulengere wala ne tukugamba Sseruganda bw'oba omanyi tojja kuwangala nga nfudu. Create the next generation's peace. Kuba kati ffe tukugamba nti obudde bwe bukya Katonda n'akulabikira Jeno Museveni n'ogamba ekimala muzzukulu wa Buganda Sebaakira Kyagulanyi Musinguzi nkukwasizza kwatamu fenne engalabi ne mu State House engalabi zivuga n'olaba Natasha ng'akuba engalabi taata weebale kyaki yange ne muwoza akuba engalabi n'ayita abasirikale ne bateekako wali ennyimba naye kati buli omu omuyitako temulaba nti bulina amamotoka gano ge muyita suuvwe amanene naye osanga abasajja batuuyanidde muliro mubuzo waaye muloka erimu esi nti owaaye tetumanyi kiddako efakitole yange ennyumba yange neeringa woteeri abasajja tulaba bayitawo wabweru people power kati n'akaana ak'emyaka 2 oyitayo mu kyalo nga kawanise ekikonde people power akaana ak'emyaka 2 kakati bw'obeera ddala ng'oli musajja oli senior citizen waliwo kyewotuuka ne weerekereza mu budde buno Museveni kiki kyotafunye ekikugaana okwerekereza n'ogamba ekimala konka kanjende kwanze nali naleeta ekiteeso tusobola n'okukulyetingirawo ka empire kati okkiriza nti mwami Museveni temumusobola noddeeri okkakasiza nti mwami Museveni mukalu temumusobola kubanga ifeut amaanyi go gandibadde mukungu abannayuganda no listen galibadde mukungu abannayuganda butamulonda naye emyaka gyonna listen emyaka gyonna mwesimbawo naye apawangula kakati gwe bwoga nti sebo ekintu kiveeko buvi semateeka amugaana okukola ekyo uliriza sebo Mandela omumanyi we South Africa yafugira emyaka wano wali mu parliament ya Uganda Mandela yafugira emyaka emeka Mandela yafugira emyaka emeka 2017 Museveni wava mu nsiko yali Mandela bwe yava mu nsiko z'eruweero gwe omuntu gwe bayaliriranga emikeeko olwali buli wodda bakukanyugira n'ebikongoliro n'otandika n'okuggala ekkubo ennaku n'ennaku nga weeraliikirira nkwe Museveni we yava oli mubaka wa parliament naawe olina akakwate ewaffe mu Nakaseke Museveni we yava ewaffe nga ne bw'omwogerako tojja kulya mmere oli mubaka wa parliament Honorable Tamaguze kati njagala tuyamba abatulaba really omanyi omuntu afuuka atya president nkimanyi omanyi ani akugirwa nkimanyi ne Mandela yali akimanyi wali mu parliament wano ne Mandela yali akimanyi yali bamugamba titovaawo naye kati gwe n'okeera enkya n'ogamba nti sebo mukama wange Kyagulanyi mukwano wange gwe wakyusa ssemateeka mutwe wange Kyagulanyi oba muyise mutabani wo n'omugamba sebo taata
nkimanyi nina amagye nina amaanyi nina n'empisa ezinneetoolodde ezimeketa buli kimu naye nkukwasizza ne mu State House engalabi zivuga n'osanga nga baana bakuba engalabi buli omu abaafunye essuubi ne bano bonna b'obadde olaba olwaleero kati gwe bino by'ogamba mbusimanyi okulonda kubaawo yes kubaawo nange nkimanyi tuvuganya naye gwe olaba kuno kwe kulonda naawe are you happy are you seeing what is happening outside oba you are pretending nti ebigenda mu maaso tobiraba kinagwera wammwe mulaba kiggwa muli bawanguzi oba mukitaddewo nga mulina kusaanawo kubanga we use common sense. You see, you're not. Abasajja bagambanga gundi Saddam Hussein nga abasajja nange sigenda kuli because olemedde okumpuliriza honorable. Nze nkuwuliriza sebo. Because nkubulidde wano. Nti kiringa gwe weesimbyewo. Obubaka bwa parliament kokka. Will you listen to me sir? Andi akafuka obubaka bwa parliament kokka kalinga nvandiirwa. Sebo nkuwuliriza. Obudde bwange mbuku. Nze sebo nkutali akafuka obubaka bwa parliament kalinga nvandiirwa embeera ne bwe ziyiika tebafaayo. Kati kankuwa obudde bwange. Nze kyembadde nkubuulira naawe omanyi amazima. Kubanga ekifo ky'olimu waliwo abakyetaaga okimanyi oba tokimanyi? Nkimanyi nga Mwami Kyagulanyi candidate wo bw'ayagala ekifo ky'obwa president n'eky'omubaka wa parliament wa Nakaseke South waliwo abakyetaaga. Is it fair omuntu bw'akeera obukeza nga lutamaguzidde wuwo olunda enkoko zo oli musajja oli mulimi genda olime ennyaanya zo n'enanansi zo n'emmwanyi zo ekifo kino kireke. Mbadde ndowooza omuntu wali badde omuga tugende mu bantu abantu batusalirewo. Oyogedde nga munnamawulire w'e Somalia. Abannamawulire b'e Somalia babagamba nti we have a choice to make. There is a choices and very hard choices to make. Babagamba nti very hard choice to make kwe kugamba abakulembeze baffe berekereze kubanga sincerely Museveni is almost going to 90 years. I respond to what I've asked. And change the responding ako. Yes. Gwe nawe ofuze ebisanja bisatu kino kyakusa kyoyagala. Kati ebisatu n'ow'emyaka ana toyawulawo. Bwe bakutuma 1 bwe bakutuma 10 oleeta 1. Mandela yafuga emyaka emeka obadde ombuuza Mandela. Anti nkugambe Mandela. So Mandela yafuga emyaka emeka. Yagala emyaka 15 nga anti ulira anti kye nkugambye nti Mandela yali MP. Kacha bungu Mandela yali MP. Nakugambe nti buno obufa bwaffe obwa parliament nvandiirwe ekifo kye bayita fountain of honor kya president. Okusaba General Museveni kiyamba ye naawe kikuyamba. Gw'omanye ekiri wabweru eyo nti ne bajjeno basula batunula kakati amakubo gonna bagatadde kama njagala kusaba omulundi njagala kumaliza nsonga yabwowe nange nzikiriza nsabe General Museveni mu dakiika yange njagala kumaliza nsonga yabwowe then mberenga tugenda ku nsonga tudde wa Museveni we twabadde eyakatwegattako breaking news story eriwo ye ya Ivan Bowe kusaba kwe okulangirirwa nga tavuganyiziddwa kooti ekufumudde. That is the breaking news story. Twagala kubanga tugikulekera bwe tutyo. Ebisingawo omulamuzi yayogedde ki ojja kubifuna mu ligafu ag'enjawulo, but that is the breaking news story. Atamanyi Bowe Ivan producer ajja kutera ekifaananyi ku screen werenga omulaba adde ayagala Ivan rather Joel Ssenyonyi n'abalala beesimbyewo okubeera nga bagibwa mu lwokaano yoyo omuvubuka oyo gwolaba that young man kibiina kya PFF yatandikira mu kakiiko k'ebyokulonda n'agenda mu kooti enkulu akakiiko kafuumula okusaba naye leero kooti ekkiriziganyiza n'ebyakakiiko k'ebyokulonda. So he has no option now. Abamu balowooza nti abadde ayagala kuyita mu kadinisa ayingire parliament ya Uganda omulamuzi akikonyeeko nga tosobola kukiikirira abantu nga tolina mandate yaabwe. So ebisingawo mu ruling eno tujja kuba tubitematema programu zaffe zinaddako ne mumawulire gaffe amasengeje ku NBS TV akawungezi kolunaku olwaleero ne mu nteekateeka zaffe endala. But what we can confirm now, Ivan Bowe muna PFF okusaba kugobeddwa, okusaba kufuumuddwa kooti enkulu eya Uganda. Badde ngezaako munoonya wano naye already nkubulidde that he has released the statement nga ayogera ku bibaddewo naga nti nzikiri tebibadde mu favor yaffe, tebibadde ku luuyi lwaffe, naye tussa ekitiibwa mu nsala ya kooti
oba bwetu bwesazeewo kale tewali kyakola naye tension obunkenke obadde bw'amaanyi okuviira olunaku olwajjo abantu balowooza nti bonna omusanvu bagenda nti bwowe Ivan yalifuukiraawo omubaka wa parliament mu by'okusaaga nga talondeddwa bantu tekisoboka so byebyo tekisoboka genda otuuyane naye twakirabye Makindye walabye meya kati agenda okuba meya ebintu bingi so toga nti tekisoboka mu gavumenti enaale mu kisoboka kuba Makindye 11 bagiddwa mu lwokaano kuba meya abagwamu ensonyi abagwamu ensa anything is possible in this country naye bo bantu tebatunuulira environment gye bakuliyetinze tesobola kuba sustaining because in countries like Europe wa Nakaseke South atenga mu kibiina kya National Unity Platform yakyuka kati yatugamba ngedda nti ye watermelon kati yavaayo simanyi oba kati kibala ki tuga nti kungulu wa kiragala naye munda mu myufu kati kasita yegatta mu kibiina kya NUP ndowooza afuukira ddala oli kibala ki kati wali watermelon ndi mu myufu ndi red apple gimanyi naye munda si myufu mubeera mu kibuga ebyo tebutera red apple munebeera myufu tekati otunula munda oyagala kulaba mutima gwange ontunuulira kumva kati nga tetunadda esokoddemu ono akugambye eyakubuuzizza ku kyobulimba walimbye yagambye nti yakuwulidde ng'olimba nti president ani bamuyita Ashraf Ali Mityana bakwabo naawe nze njogera kwabo b'Emityana singa ongambye we Nakaseke kati gwe so president yakubidde ng'akwegayirira kujja ku rale ye ng'akugamba ki tobuuza obwo buvubuka oba babugira ki oyagala kumanya ki nze ndi member wa parliament oyo akola mulimu ki why is he doubting you no I don't discuss because of kuba oli wa National Unity Platform I think he wonders lwaki president yali badde akukubira essimu ng'ajja mu kitundu kye Nakaseke ng'akugamba ki omuwala wammwe yagamba nti president yabadde ayogera ne Lutamaguzi oli omuwala wammwe wetwali ye Nakaseke yali ayogera ku ki no anti kati ono muyambe oyo akola kyamwe national leader those are petty issues tutunulira gwanga weridde oli abuuza by'amasimu we don't discuss petty issues Mityana gundi obadde ki owe Mityana gwe obadde ku raale yange nakulabye ku raale ng'ogamba abawagizi bo nti mwami Museveni yakubidde essimu andi gwe nkugambye Ashraf Wuuna ayagala onoonya mawulire ongambe we Mityana nkugambye I don't discuss my calls I discuss mbulira ku kigenda maaso but you discussed it kurali but what if do you want me to discuss everything I talked at the rally no muyamba kati mwe muddanyo mu petty issues tujja kumiramwa nze njogera n'abantu abenjawulo do I have to come on the TV and talk whoever calls me no wabadde oyogera we Mityana wayayo we Mityana concerned mbadde ngamba nti waliwo omusajja we Nakaseke agambye nti omusajja we yazze eno yakubye essimu emuwulira naye oli we Mityana genda obuuza onalebo zaako oba yakukiikira oba kalwanga those are issues of your Mityana fe to discussing national issues tuzzaawo eggwanga tonteeka mu petty issues don't worry should I tell you whoever calls me or should I discuss everything I talked at the rally but you said it in relation to rally ya mwami Museveni yakubye Nakaseke omwambye oyo we Mityana oyo we Nakaseke so mwami Museveni yadda kuyita ku rally ye ankubuuzizza oyo we Nakaseke stick to the principles twogera ku miramwa tetwogera ku abo nga discussinga ku buli muntu kyawulira kyenjogedde ku rally kati kankugambye tulina abayogedde ku bonna bagaggawale obubbi obumulimu eyo naye tugizifuula etopiki several people call me wekimanyi ekyo naawe nze ndi omanyi MP wangambye nti MP aba akiikirira ggwanga even now I can receive a call from the Pope oba Bishop ekitegedde ekyo temudda mu petty issues z'obwo buvubuka obumububeera okwo temuna byakukola kati twagala kwogera broader picture ya Uganda wajeera gamba obulembo ogundi anoonyezaako sitole don't worry we shall get there but the other day nakulaba ku rally ya mwami Museveni again gyakuba mu kitundu kyo at the time mwaka ki tobera ku rally ya mwami Museveni mwaka ki about 3 or 4 years ago kati tudiscussinga bya no it's me no honorable kungamba tudiscussinge ku bya zinja siropasi why are you discussing issues it was General Museveni we yajja yali Saida Bomba yali akyali MP
bwe yajje ye waffe nga n'Anita Amongo tanafuuka speaker ne But were you there or you were not? Why are you discussing something of 5 years ago? Anti bwogani tobeera mwami Museveni oba kulwalize kwabeera. This person saw you. I myself I also saw you there. Nga mwami Museveni ali wano nga gwoli wali. Bwa mwaka ki? About, I don't know, but I've told you some years back. Eyo oli ku AI. You were not the one. Eyo ku AI kubanga fe mu tennis parliament. Well, mayimwe ku AI you can create anything to create stories. Jeno Museveni yazemba okujjayo okugambye waffe Nakaseke ne kulale naliko nakikugambye. Ne bajja ne bamugamba tutamaguzi ya mobilizing abantu bakole demonstrations wa Saida Bumba najjango bako by then Saida Bumba was the area MP yalimba kwa parliament wa Nakaseke zali tukyali bbiri Nakaseke North ne South kati nze nabagamba nti omusajja oyo bw'abazze nze mundeke neetikka omugugu mubuuze n'otujoganga paka ddi ozze wano tubuulira amakubo g'oyiseemu ogalaba be walwana nabo balaba obwavu obuliwo obulaba kiki kyotuleetedde wano kubanga Kakooza James yali Biden MP ye yali akulira ye yali MC era ye yansiniikinga kati Jero Museveni n'akuba essimu n'agamba nti vaawo kulaale yange neŋŋamba nti bwatuyise ffenna aba MP ba Buganda region tugenda kwogera ku infrastructure. I haven't mobilized veterans okudemonstratinga ng'Honorable Saida Bumba wagambye n'agamba you are not supposed to be there n'entuula eri emabega Speaker Parliament kati Anita Amongo najja nampitayo nanteeka wano nanteeka wali namba mubuuzeeko ono nankwata omukono mubuuzeeko manyi abalwanyi bwe beesisinkana eyo mu nsiko zaabwe baba bazibu nnyo ne mutunulako bwenti nendaba neŋŋamba nti okujja ku mikolo gino nze I have spoken as a member of Parliament nali nakajja ndaire member wa Parliament wa tennis Parliament by then Simeo yo mukubaali organizers Simeo Nsubuga Simeo Nsubuga yali akiikirira emitiyane yeetikanga ebibaawo baawo simanyi Museveni kwe yawandiika ngo naye baamusuula eyo mu gundi. So never fear leaders confront them. Era nze wali kankwecho kulabira ku kiro omanyi Honorable Lutamaguzi I think ekyo si kizibu and nobody is saying kati gwe lwaki olese ekintu ky'emyaka 5 nti lwaki wagenda kulala so you don't want to listen to me would you please listen to me nobody is saying ekyo kizibu but ekizibu ekiva mwe kugamba nti temusobola kusinkana bakulembeze bwe kituuka ku development ne President Museveni abadde mu campaign ze wamulabye Nakawa ngaga nti mulonda bokka ba NRM kubanga basobola okujja okuntuukirira bwe kituuka ku buweereza mu Balutamaguzi muga nti oyo nedda takyana kyasobola kukola tetusobola kusinkana naye but when you were there it was a good gesture when you did it there kati gwe kyogera kituufu kirungi kati gwe bw'obanga oline omugugu gwayagala ogwetikanga waliwo omuvubuka n'omukadde omugugu oguwaani ogwetikirako okuba seefu waliwo omukadde n'omuvubuka omukadde ayinza okuba nga ina experience omugugu okwetika omugugu eba experience olina okuba nkulaba owetaweta nkulaba olimu olukemeterezo luwanvu ekugambye nti omugugu gw'okuba seefu ogwa muvubuka ffe tetugaana bayidawo abantu amu bakitabanga ekibi mbubwosisinkana oba pulezidenti nakugula tulina abantu baffe bangi ababadde batamusinkana but is working with them. So ogambye nti kurale eyo wali yagala kumugamba nti wali yagala kumulaga byatakoze tebampa omuzindaalo NBS erina akayo you insist talina kyakoledde bannaluwe talina ffe General Museveni kakati tukole bwetu obadde mubaka wa Parliament emyaka gigenda kuwera 10 kati nsabu tuyambe mwami Museveni emyaka 4 talina kyakoledde tuwere emboozi azireetayo eyo mpulira waliwo emboozi simanyi bonna bagagwale simanyi biki gwe tuyambe tunula wano mu kamera yange bulira abantu by'okoledde Nakaseke mu myaka 10 gy'obadde omubaka wa Parliament. Ekisooka omulimu ogulondesa omubaka wa Parliament kuteesa okitegedde ssebo tojja kunsaba kkubo kuba tusinze gwe ow'omusolo tojja kunsaba ddwali sinze gwe ow'omusolo obuvunaanyizibwa bwange kufokasinga wali awali keeki y'eggwanga nenkugaa twagala ambulance
nejja naye ekisinga okunuma nze waliwo ebintu ebimu bye sinenya General Museveni ng'omuntu sooka obiwulirize anti kyenkunyonyola mu myaka 10 gy'obadde omubaka wa Parliament mbadde nteesa gwe mulimu ogusooka ogwokubiri n'endoobinga ebisobola okujja waffe tulina ambulance eriko Nakaseke South County waliwo emirimu gye sirina kukola nga nze nkola amakubo si mandate yange naye waliwo kye tukozesa ffe ubuntu nti state bwefeiringa bwegendayo amalwaliro g'ewaffe tewaliwo ddwaliro litaliimu mifaliso giriko lutamaguzi oba bitanda including eddwaliro eri wali okulinaana General Salim Sale waasula eri Kapeeka olimanyi sebo kakati n'ekirala nze ngezezzaako nnyo okwawukana abakulembeze bonna okukubiriza abavubuka okubaako ne kye bakola n'okubeera productive si bavubuka bokka naye n'abantu b'omu kitundu kyaffe ewaffe emmere gyeri in plenty anti wuliriza sebo amakolero g'ennamukekero gamanyi kakati sebo gwe sooka ogambuulire kuba nze nkiikirirayo nze ngalaba olinayo ekkolero lyo olinayo omuntu wakola mu kkolero eryo gw'omanyi so amakolero ago tegalina kye gakyusiza ku kitundu ekyo kati nja kubuulira ng'omuntu nti amakolero twakkiriziganyiza naawe wano nti olina okuba objective era nage nti nkumanyi ng'omusajja ali objective ekituufu akiyita kituufu ekikyamu n'akiyita kikyamu honorable Tamaguzi amakolero ago gali mu constituency yo tegayina kye gayambye ku bantu beeyo weerera ombuuzizza ng'omusajja wa Yiso we yambuuza simanyi naawe kyokola mulimu gwo naye ogw'olweggulo yambuuza nti amakolero ago tegalina kye gayina nemubuuza gwe nga gwe olaba otya kubanga bw'otunuulya amakolero ng'ago waseesinga impact yago mu community nze ni musajja mulimi era omusajja oyo wa General Sale eyo wa Yiso namugamba nti ffe tetusobola kulwanyisa nkulaakulana kubanga enkulaakulana weebeera wabeerawo byofunamu directly ne indirect. For example abantu beewaffe abantu abakola mu makolero ago abava mu Nakaseke bali like 2%. Why? Ensasula mbi si nnungi omuntu olunaku omuntu bamuwa kakaaga abamu mutwalo ekyokubiri wuliriza gwombuuzizza nenkula ng'olimu olukemetterezo lw'NRM muli munda nenkugamba nti amakolero si mabi kubaawo naye ffe abantu b'omukitunati naawe kulaba omeremenya ekyo kirala kakati ffe amakolero tugamba weegali naye ffe abantu b'omukitundu tegatuyambye nnyo tegatuyambye. Would you therefore consider that as part of development oba nedda? Well, waliwo development golaba nga ali less impactful on your side nga ebeera waawo nga kati bw'onooteeka wano ekiyumba kya kalooli kibeera waawo kifakitole kya kalooli naye nfuniramuwa kanjagala kuzanyira President Museveni ati ebyo ebigambo byabyogera for the last 40 years those are the same words so nakyo genda kyusa ne bw'omuzza era byajja okwogera kulaala eddako ffe bye tubadde tubiraba era ffe twamugamba waki weemenya funayo kateepu kosooka okuzanyaawo gwe n'oyimirira wali buyimirizi those are the same words has been talking for the last 40 years nkulaakulana eriwa gwe naye sooka ojimbe kubanga enkulaakulana babateeka mu bino ebyabaasoma ebyekiyaye mbusimanyi GDP mb'ogatta sente za sudiiru n'ez'omulimi w'ekasiribiiti n'eza kkungu kyofunamu n'ogabanya population eriwo mbukyojjamu bannansi kye balina ng'ewaffe gwe mu kalulu omulonzi omuwa 10 ekibiriiti oba kiri ku sente mmeka oba kiri ku 5 omuwe ebibiriiti 2 akuwaaka because you have impoverished that person. Ono president w'eggwanga yabadde nansana ng'ayogera ku sectors ennya ezikola sente zayagala abantu benyigiremu basobole okuva mu bwavu ezo zaakona. I need to play this for you and I need to seek your views ku bigambo bino. Sectors ennya ezo ngaaziyimbye katuwulire president naawe toziraba bulungi. NRM eteekawo bisangibwa mu NRM eteekawo kino nti emirimu n'obugagga bisangibwa mu bubondo 4. Sector 1 akabondo akasooka commercial agriculture kwe kulima obulimi bw'okufunamu ssente okulima okulunda okuvuba
omoteeka okulima n'oteekamu okuvuba n'oteeka kwe kulima obulimi bw'okufunamu ssente. Okulima, okulunda, okuvuba. Omoteeka okulima n'oteekamu okuvuba n'oteekamu okulunda n'okulunda. In a commercial way. Naye ng'ebyo tobirunda kulya buli, naye ng'obirunda okubifunamu ssente n'okubirima. And if it is crops or livestock, you separate large scale and small scale. Ate era n'oyawula ebintu by'okolera awanene ennyo ne by'okolera awatono. And we call producing on a small area, a big area, we call it, the other one we call intensive agriculture, the one we call extensive agriculture. Kakati awantu wetulima ng'olina ettaka ddene nnyo wotwogera abantu abalima ebintu ebirimibwa abantu abagazi ebiteetaaga kulabirira nnyo. Ate waliwo n'abalimira ebintu ebitono nga wetaaga kulimira mu kalimiro katono naye ng'obirabirira nnyo. Obirabirira ate olondamu ebya bbeeyi ya waggulu. Era by'ogenda okulabirira ebyo olina okuba ng'oli mwegendereza nnyo gw'alimira awantu awatono ng'olima ebyo ebivaamu essente nnyingi. That's why we emphasize correct enterprise selection. Kakati sobola President n'NRM bateeka nnyo essira ku kulonda ebintu ebyo ebituufu by'olina okukolamu ssente ng'obikolera watono naye ng'ofunamu ssente nnyingi. That's why therefore in 1996 we said for small areas of agriculture have 7 activities. Kyovola mu 1996 NRM yavaayo n'ebintu 7 byerowooza nti bw'oba bikoledde watono jja bikolera watono naye ate ofuna ekinene. 1 acre of coffee. Kati yayogera ku nsonga nti osobola okulima eka emu nga ya mmwanyi, 1 acre of fruits, eka emu nga ya bibala, 1 acre of pasture for livestock, ate eka endala n'ogiremamu omuddo naye omuddo ogwo nga gwakuliisa bisolo, 1 acre of food crop for the family, ate eka endala ekwekeeza ennya n'olimako emmere ey'awaka. Then in the backyard you put piggery, olw'emmanju n'oteekayo embizzi, or you put poultry for eggs. Oba enkoko ez'amagi. And near the wetlands, ate mmwe abaliraanye ku bisenyi, you can do fish farming. Osobola okuteekawo ekidiba ky'ebyennyanja. So those who have listened to us, kati abantu abawuliriza omulango okwo ogwa mu 1996 mukolera gutandika. Some of them have done very well. Abamu abawuliriza basobodde okukyusa ku bulamu bwabwe. I can show you somebody called Joseph Ijara from Serere, far away. Kati President ayagala kulagako kubamu abasobodde okuwuliriza kasooka ng'ayogera obuye Joseph. Okay. Well, oyo President w'eggwanga Mwami Museveni, Honorable Lutama, was clearly bw'owuliriza President olaba nti ekizibu si ye oba gavumenti ye gy'akulembera naye ndoza bukulembeze nammwe abatayambyeko kukubiriza abantu kwetaba mu nteekateeka ze. Ebyo babadde boogera mboozi ngaffe twakulanga nga waliwo akatabo ke bayita Nalule simanyi nani ezo mboozi kubanga bw'oba obadde mu buyinza emyaka 4 olina kulaga bulazi. Kati sebo naye alinga eyakatandika ow'ekisanja omuntu w'emyaka 4 naye alinga eyatandika obutandika. No, agambye abantu abenyigira mu nteekateeka ezo mu 96 obulamu bwakyuka. Ntambula ensi yonna bwe mbadde nkola mu UN ntambula ensi yonna manyi abakulembeze ba planninga. Omukulembeze asettinga systems. The systems work for the president. Naye kati omulaba n'oyo mwennyini abadde amutaputira Kiwanda talina gy'akola. Koka Uganda abadde wali amutaputira omubuuzi okolawa
okola mulimu ki mukama wo byayogerako linawo kyosobola okutulagako ku ebyo byokoze been in power. Remember his leader chairman I know for a fact ni Honorable Kiwanda musajja mulimi nziriwa nze ndi mulimi mumanye waabwe ngendayo mulimi wa mwanyi alima n'ebintu ebirala kati nkugambye nti ojja kutuukayokko kakati bw'obanga obadde mu buyinza what you've done bye bikwogerera sigwate kutandika commercialization of agriculture like where nga n'ogabana bukumbi buno kakasajja wano webabala engala birabo baseka agaba bukumbi naye ayogerako oba ekigambo kyatamanyi kye kitegeeza gwe kyoyagala okugamba mutamanyi kye bayita do you know what it means ng'oyogedde commercialized agriculture nasanyukiranga nnyo bano abasajja bakabushenga. They used to take people to Netherlands. Baba waziri ebyuma ono akugabidde akakumbi ka mukono okuzinja siropasike yakozesanga mu 1600 mbwakugambe gendo commercialization. Uliriza bye nkugamba kuba gonda ge bitaliyo kuba owulira emboozi naawe n'olowooza namwe tubasuubira kuwa anti nange kyembadde bogante ebyamwami Museveni byayogera tebiri practical. You pay him your taxes. Yes. So, but what are your alternatives? Kakati anti kyembadde nkugamba kubanga namwe bwemubeera fish farming kituufu omwogerako naye gwe abantu obagobyeyo ku nnyanja ennyanja yabeeranga nimiro y'abantu baffe abavubi bonna obagobyeyo there are even floats in the lake abaalyanga ebyennyanja kati baleeta bino ebigumba mu kyalo babiyita bisanirizo ng'onoolya ku kisanirizo kyemuyambako mwagala genda mu bukulembeze bw'eggwanga kati nze mwendi gwe toli musajja mutono mu gavumenti ya Mwami Kyagulanyi ndi mutono sebo omukuba kaki nze omukuba kakere so nkusuubira okubeera nti omanyi I expect you to be in the know kati muyina nteekateeka kyezaawukana ku Mwami Museveni ye Mwami Museveni akugambye aleese sectors ezennya zakubiriza abantu okwenyigiramu okuva mu mbeera y'obwavu kati naffe okumuwabula mwe biki bye mugamba abantu naffe okumuwabula tekiba kibi ntoyogera ku mechanized agriculture how mu Japan bakubuuza hawo leese emboozi ezo hawo ng'atandika okugabira obukumbi jjajjawo ne maamawo ne baganda basanga babuga commercialized agriculture oleeta ebyuma eby'omulembe ebizino ebyuma ebisprayinga mu biseera by'omusana mubijjako omusolo kati oyo tasobola okulaga myaka 4 gy'amaze bantu bawera 10 baawaayo ng'ekyokulabirako ku commercialized agriculture kubamu ebyo byakatandika okubiraba azaabiyimba for the last 40 years nga byayimba simanyi fish farming abavubi bonna abatabudde amasasi gavuga ku nnyanja yonna abantu abaavubanga nkugambe nze mbeera mu kyalo naye ekintu kye nasanga ekikolimo kye naakalabe waffe baleeta ebigumba by'ebyennyanja simwe babyita bisanirizo mbu munaalya ku bisanirizo abalyanga ekyennyanja liri mu 7 fe abalyanga empuuta ne tupiya nondeetera ekisanirizo ebigumbagumba mu bakiwanda abali obukunkumuka bwe nga bali wali bataputa naye nga naye akimanyi mu mutima kati for alternative yaffe egamba tobuulira muntu kiki kyagenda kukola mulage kiki kyalina okukola olidde ssebo mulage kakati bw'oba obadde mu buyinza kubanga ffe twagamba president Kyagulanyi gwe ng'omubaka wa parliament gavumenti mwolyo giyambyeko otyo okutuukiriza anti kyenkugamba emboozi zikendeere emboozi zikendeere ezo zendabyawo practical ng'omubaka wa parliament byokoze okuyamba ku Mwami Museveni ne gavumenti ye okutuukiriza enteekateeka zaabwe eri bannayuganda oba naawe oyogera bwogezi nze byenjagala okuwaako nze siweebwa musolo oyo tumuwa omusolo gwaffe gwonna tumuwa omusolo and is getting billions of money for that what is talking about them, but the billions are eaten by his angry highness, political highness. Kakati nze twamugamba nti Mwami Museveni ffe tetujja kunenya nti tokoze bino kubanga abakulembeze bakola nga ttiimu. Bw'oba onooyamba bannansi osooka kusetinga systems. Si buno buhandouts bw'ogaba nti okulonda kutuuse ogaba akapikipiki k'omuluka gw'NRM, okulonda kutuuse ogaba 10,000 kuba naye akimanyi nti n'abamuwerekerako abawa mutwalo.
akimanyi muserefu mutima gwe ne wakwadde tasobola kigamba for his political kale tumaliriza naye ffe kye twagala okubasaba akalu ka weekejja honorable Tamaguzi akadde kaweddeyo maybe just in a minute liza nange in a minute njagala kwebaza wuliriza akadde kaweddeyo in just a minute mukoze campaigns emyezi 3 manyi ogoberedde bino bigenze mu maaso mwami Kyagulanyi akalulu akayina mu 5 kati percentage Kyagulanyi gya leading eri 75% currently kuba mbadde tuga luli walinga abasajja abateekawo bi opinion ebyo ebya percentage okyabalabako abo bakiraba reality 75 eriwa 7 anti gwe tusobola kulaba oyinza okuba olina compound political eyes naye nze nkugambye nti 75% njikulageko ninaki tugimanyi compound political eyes ekiwuka kiba n'amaaso nga manene bwe kiti naye bw'okiyisaako tuddemu nga tuzze makumi ngontwala mangu